ekyewunyisa muggo galiko ne bandi ne batambula mu kkubo ku streets ez'enjawulo kibuga Alexandria. Ndowooza ate olaba kati ate nga n'abatanzania nabo balina amawuledi nga gaabwe nnyo. Wabula Imam Ibn Taymiyyah ye yagamba Dr. Adam kyeyayogera kulwokubanga lwaki yakireeta, yagamba nti omuntu yenna akola bid'a yonna, buli bid'a yonna aba amanyi nti nali ku ibaada yatakola istighfar, takola tauba, yagenda mu maaso nakuzuula mu ddiini nakwongeramu. Kyokka omuntu agenze mu nyegenyege, agenze mu nkuuka, agenze mu kituuda, simanya endigito, yabeerawo ng'akimanyi ngenze mu zambi, era waavaayo Allah n'amusaasira, istighfaru ne tauba nga bitandikiraawo. Obutuufu Allah nagenze naye oyamba sisabye kisonyiwa, ogenda kumbonereza, Allah ansaasira, siriddira, please siriddira. Era abeerawo nga kimuluma, nakola ki? Mpaawo munabbidia omu ng'agamuhaana agenda mu bid'a, era anoonya bid'a ndala weeri agendeyo. Ndowooza ate olaba ebizibu ebigirimu. Kati kiba kitegeeza aganze mu kiri aba asingako, togendayo, sigambye gendayo musiraamu. Nzoga batugamba kati kangendemu mu ndigito, sigenda mu mawuledi. Byombi bikyamu lwakuba Sheikh yatugamba amazambi gasingagana. Kati so amazambi liri ezambi ddene nnyo ku liri. Tuli ffenna basiraamu, saba Allah atusaasire ebintu tutabikola nebyo tusoma tubiteeke mu nkola. Ate we zibeera ahadith za wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezitugaana bid'a wallahi nyingi. Hadith emanyikiddwa nnyo, tutera nnyo okugisoma, ya Aisha radhiyallahu anha, mama waffe, mama abakkiriza, yagamba mu hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wa fi riwaya al-Muslim, man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yenna nakola omulimu gwonna ng'ogukolera mu layini ya busiraamu, ng'ogukolera mu layini ya ddiini eya Allah yennyini, va ku ziri ez'abafere ba bugingo. Kuba ezaabali zirimu obufere n'obufuusa, kugambirawo muteekawo sente, simanyi ointment oil ne babasiiga oil. Ekimu ku kyannewuunyisa, waliwo omuvubuka omu twali naye Luweero ng'ava South Africa, n'agamba mumanyi ointment oil nti gwe basiiga abalokole, nti ate eri mu South Africa abavubuka ku university bamukozesa ku masturbation. Abavubuka ku university mu South Africa, kyokka ng'ate ne Uganda bigaba mikisa. Tini Allah teriimu ebyo. Kiva nabbi yagamba, Aisha yagamba ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti mazima ddala omuntu yenna anaakola ibaada ne bukeera ku makya n'okola ibaada yonna gwe gy'otwala nga ibaada, n'okola omulimu gwonna mu layini ya ddiini busiraamu nga teguliiko njigiriza, ogwo omulimu gugwo gwagumanyi era gugenda kuddizibwa. Ekigambo kuddizibwa omanyi kyekitegeeza? Muganda agamba ebiddiba bidda wannyini byo. Ebiddi byene bikomawo gy'oli bitera okubeera ebirungi. Genda okuba amandaazi olabe, ogakube gadibe, onaagala n'ogamalawo era n'ogeza olyako nga 6 kabuyonjo tuleka nzigule totawaana. Ti biseera ebiddako kudduka misinde, dakikemu 2 oba wakavaayo oba ya tawuni, ndowooza osasulira ddala mutwalo ne tujjangako bujja tujja kuwa balance ddayo. Kati n'ogwo omulimu gwonna gw'oba okoze nti atugenda kusabira ku nabbi ffenna, gugwo bagenda gukuddiza kulya mu kiyama. Twewale nnyo Allah tabaraka wa taala, wallahi okugamba nti n'ogwo omulimu si gwange, kuba olina okunnyonnyola wagujjawa, n'omubaka wagoberera aliwa. Bakubuuza omubaka gwe wagobereranga nti yuuyo sallallahu alaihi wasallam yagambe simumanyi. Kati ate olaba akabasa gye kava emitawaana obonna Allah tabaraka wa taala tuziziza mu Qur'an, mu ahadith tujja tuziraba ng'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye atugaana. Baddu wa Allah buli ayagala okwagalibwa Allah era buli agamba nti naayagala Allah asaanidde kukola ki? Kugoberera mubaka. Kye yakola kyennyini
kye tulina okukola tuve mu malala, tuve muki mu malala. Eno eddiini si ya malala, ddiini ya bwino. Teri nga ziri ono najja nayokya bayibuli yaabwe yagamba zino bayibuli nfu nayokya, ate nga kituufu zaali ki? Kuba zaali zaawukana ku ziri ze yasoma. Kati ate bali ne bamwataakinga kati oli nagamba kati nze ndi musumba, oli nagamba kati nze ndi nabbi. Era nabbi omu yajja gyenkolera eri ku radio, abantu be bajja batwala ne bagamba akujjako sente nakugulira poloti mu ggulu. Amwita Dawuda wabanuwa twesimye okuba basiraamu. Allahu akbar. Akujjako sente nakugulira poloti muki? Abaana yababeera balongo, nagamba ono aliko kitaawe namutwala muki? Abantu bekaliro bonna yabamala, kati ali mu bajjinja afera mwatwalina n'amaanyi. Ezo z'eddiini zaabwe, bali ku mirimu gyabwe bakola. Nosanga omusiraamu naye kati ate nga yeegomba abo, oba ogenda kubula akida eba egenda kwonooneka. Teweefiira ng'otegeera ogenze, Allah n'agaza ne kakutanda n'ofa nga wallahi ebyeddiini si byoliko ng'otegeera ogenze. Ya ayuha alladhina amanu ttaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ezo aya buli aliwo n'agimanyi, kuba bakutaba ze batusomera buli juma mu kuwawa mikolo gya ddiini wawa ze batusomera, naye okubitegeera biganye. Tuganye obitegeera, saba Allah tuwa okubitegeera rabbi. Wallahi kabenje, waliwo hadithi endala esomebwa nnyo ne leero bagisomye era ogiwuliddeko, ejja bannabbi abennyini ne bagitusomera mu khutuba. Bannabbi abennyini wetuba tuli mu kuwowa ne bagisoma mpanvu. Njagalamu kano kapaati akasembayo. Fa inna khayra al ahadith kitab Allah. Ebigambo ebisinga okubeera nga birungi byani? Bya Allah. Wa khayra al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. N'obulungamu obusinga okubeera nga bwa bbeeyi, buli omu balina okugoberera, obusinga okubeera nga bulungi bwani? Bwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al umuri muhdathatuha. Olira akantu ako, wa sharra al umuri muhdathatuha. N'omulimu okukyasiza okubeera nga mubi, sigenda mu bbaala, kugunja mu ddiini, kuzuula muki? Mu ddiini. Wa sharra al umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatun bid'a. Akagamba ako osanga muna bid'a nga ali ku kituuti ssebo, nga naye agisoma bulungi nnyo n'abinnyonnyola lwakuba bakoonako bukoonyi bwe bati nabuukabuuka anti bannakatemba. Era balaba bali awo bakola bwe bati balinga basuufi, kwana basuufi nabo bali awo bagwa mu ttulu bali erimu, bakubi ba bitabo, bazinira mu ntaana, baleta talakaini, bayimba la ilaha illallah ku ntaana y'omufu. Be bakola n'ogenda mu kuzika n'olaba katemba n'ogamba rabbi. Akagamba akanyumira, wa kulla bid'atin dalal wa kulla dalalatin fi nnaari. Teri munnabid'a haditha eyo nga tagimanyi, era bazitusomera wano tunako butunuzi n'ogamba kyasomye. Kati ekizibu we kiri kuteeka mu nkola ab'ebitiibwa. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba buli musiraamu mulinako eddembe okusinga lye yerinako. Ekigambo ekyo manyi kyekitegeeza? Kitegeeza yalina byonna by'osaanidde okukola n'obubeera bulamu bwo. Onaanywa otya? Nabbi. Tolaba nga alina eddembe okusinga gwe? Onaalya otya? Nabbi. Kabuyonjo tukigendamu tutya? Byonna twasoma bisome. N'agendayo ntya n'afuluma ntya? Byonna twasoma biki? Kwani tosiza mu kikompe. Ani yatugamba? Akabi akagirimu okimanyi? Okamanyi? Okusiza mu kyokunywa ky'oli mu kunywa, mukko ogufuluma ogwo mukyamu. Ffe eri ku radio gye tukolera tulina emizindaalo nga gino
gwaffe gukyali mulamu alhamdulillah. Bateekako pamba sponge eyo ebeera ku muzindaalo. Bwemuba temukukeberakebera mu myezi 6 myezi 6 egyo kwena mugenda okujjako nga gonna gwatalaga. Naye ngolooza ki ekitalaze omuzindaalo? Mukka ogutuvaamu. Ye nabbi n'atugamba togezanga n'osizaamu. Ndowooza ate olaba buli kyeyatugaana buli kyonna kirimu akabi. Kati atuganya bid'a kuba nabbi yaziza bid'a abasiraamu. N'agamba mbakubeerawo ng'omuntu akola bid'a ng'azuula mu ddiini kuba yategeera nga bagenda kujja. Twandimugyeko omutwe nga tunaalaba Umar we yabajjangako emitwe. Kuba abasajja basooka okukola bid'a 40 balabikira ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu. Tuli ffenna basiraamu nabwe ekitabo ebikiibwa tubeewaza nga tubereka amabega okubeera nga tufaayo nnyo okuleka bid'a. Lwaki tuleka bid'a? Bid'a alimu obubenje. Wallahi obubenje bwa bid'a bunene. Ng'akabenje akasookera ddala munna bid'a aviirako omuntu okukola shiriki. Nti nawe olimba atya shiriki asookera ddala. Twakoonye ku kyokwabya olumbe watandikira, oba otandise okubuusabuusa n'okugamba waliyo gwe tugenda okwabya eyaviirako oli okukola ki? Okufa. Olaba okuvuma obuvumi omwaka Allah yagaana. Hadith al-Qudus yu'dhuni ibni Adam yasubbu ad-dahari wa ana ad-dahari uqallibu al-layla wan-nahara. Kati olaba kuziba buziba just kukamba ekyaka tukiwonye eryaka simanyi tulyoke Allah akuziiza. Kati ate olwo gulimu akate gwo gukyaliwo naawe okyali mulamu. Oli afudde n'ogamba tugenda kwabya luki? Lumbe. Olumbe lwe luviirako okufa si we guli. Era malayika omuganda malayika atwala abantu malakul maut omuganda amuyita malayika waki? Wa lumbe. Kati ate kano nako ne kanyumira. Batugamba nti nno Walumbe simanyi muganda wa kintu ye yavaayo n'atandika okutta n'addukirawa yafuuka ddi malayika ate. Olaba abashiriku bye batuguza bagambirawo malayika waki? Walumbe. N'abasiraamu ne tweyagala nnyo. Kati bwe tubanga tulabe malayika walumbe oyo ne tugenda mu kumwabya emikolo egikolebwayo mizibu. Girimu n'okusalira. Wabayayo okusala endiga ey'ebitanga, embuzi kimeeme. Wabeerayo ddala emikolo egy'okusala endiga ne mukwata ebibumba ne mubiteeka ku kalagala ne muteeka ku ntaana n'omufu gyali akole ki? Mu ntandikwa tutandika n'al-Fatiha. Al-Fatiha. Qur'ani yonna gye tusoma egenda eri muki? Omufu. Bikulaba kwasomera Qur'ani ng'oli mulamu. Kati lwaki oyagala ng'ofudde bakusomere? Allah ayagala mirimu giri si gigyo n'abagikola bennyini bamanyi nga si bituufu. Imaamu omu yaŋŋambye nga 27 yali aŋŋamba nga 28 tugende ne mugamba gwe atamanyi nga nze sibigendamu ebyo. Ne mugamba seeka kiki wasoma? Naŋŋamba wallahi mutabanyi nkubuulire mbeera tuli bubi tunoonya ssente. Ne mugamba eddiini ya Allah gy'otunda? N'atunuulira n'anyenya omutwe nga talina kyakuŋŋamba. Nange ne ntambula twabadde namulesaawo nakabangu aŋŋamba tugende nawampanda nga 28. Ne mugamba nze nana eddalasa ŋŋenda Buvuma siriiwo era mbakubeera era sandize ojja n'osomesa. Ngamba sijja anti oyo gye bakukwatira alimimba lwe bana bakwata emisomo aba ali awo n'abukwata awo n'ateeka ku kati ate gyabuteeka n'abaana ba TikTok n'ajjawo kali. Seka yagamba embizzi ekola ki? Abaana bajjamu kali kokka. Seka yawagidde abali beki n'omwenge ne batambuzaako. Ogenda kusomesa mumulaba yabadde mu maki? Oba okyaliwo? Kati nga ki ekikutwalayo? Otasomesa bireke togenda. Ngenda kuyunga Luganda olwo luveeko jangu oyunga olweno mu masjid. Ngenda kulya piraawo. Lya kawunga oba oyagala piraawo jangu binnyonyole imaamu. Wabanga ali ku nkola ya ahli sunna wal jamaa ajenga kiki kino
waliwo restaurant bagita bismillah, tukutwale ku bismillah tukugulire piraawo olye, naye nga tokoze eki togenzeeyo. Lumu Imam Sheno yatugamba nti gyakolera avuka batali okujja, Imamu mpaayo kuzo mpaayo ngenda mu kyalo waliyo edduwa, sikuwa. Oli najja, Imamu njagala agenda kulaba mupiira, akwata bukwasi mu nsawo n'akola ki? Ate nawe ow'omupiira agenda mu kibanda, ndowooza ate olaba. Kati bidia akabenje akazirimu kwe kugatika ku Allah n'okukola shiriki. Mugenze ku malaalo batandika kwesinza ntaana ng'abasufi bwe bakola. Kiva kabenje kaki? Kakuzuula mu ddiini. Bidia eyingiza omuntu omuliro w'Abasiraamu. Hadithi twagirabye dda. Wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin. Kati gwe kola bidia ng'okimanyi ogenda wa? Mu muliro direct, totusumbuwa nnyo. Kati nga lwaki twesumbuwa naawe twemenya? Era buli wose kyokola tugamba buli lwosanga munno ng'akola ekikyamu, ng'akola bidia, ng'azinyumirwa, ng'agendayo. Ngenda kuyunga Luganda ng'omugamba jangu oluyunge nange. Tugende tufuneyo n'abalala abali ku nkola entuufu, naye ng'omuwonyeza kiri. Ngenda kulya piraawo, mbeera si nnungi. Oba tolina munoonyaayo abantu abalungi abo. Tulina abantu nga ye wamugambira gundi munaaga abadde agenda mu dduwa, naye ng'ekimutwalayo kulya piraawo bambi musajja wattu. Awo wennyini we mutandikira okusonda, tumutaase tumuwonye. Kulwokuba ng'agenda gwa mu muliro, baddu ba Allah gwokya. Olaba ogw'okuddiina tetugwesobolera, kati ate wa Allah tabaraka wa taala. Wadde okimanyi nga bid'a ziviirako omuntu obutakola istighfaaru, takola na tauba. Kati nkola yaki nga ndi ku ibaada? Already ndi ku ibaada, nesomera Qur'an. Okusoma Qur'an kibi? Okusalira ku nabbi kibi? Kati mundu aki mutugamba mbuno simanyi biki. Tebagenda kuvuna na kusoma Qur'an. Kale otubeera mu swala Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, atahiyatu nosomera wa al-Fatiha kibi? Si kibi, kulwokubanga al-Fatiha ya mu Busiraamu ate ya mu swala. Naye kibagenda okuvunaana kugisomera weetalina kukola ki? Qur'an bayimba nyimbe azikali zaabwe za Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allah, ne batandikira subhanallah 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 subhanallah, batandika mpola mpola. Gono laba nga bakolayo bati nga bafuka basamize. Butambi buli ku TikTok abasamize Abawarabu nabalabako. Samize nga Muwarabu ng'asamira mu ddiini ssebo. Allahu akbar Allah, Allahu akbar. Katemba nga ali mu ddiini. Banange neddiini eriko nnyiniyo. Kati oyo omuntu gwogenda okugamba nti nno yo bid'a. Oyo yennyini gwogenda okugamba nti nno genda okola istighfar, eri ibaada tasobola bikolayo. Kyokka nga yagenze mu kadanke mu kaliyoki waavaana muga Musiraamu ejjo wabadde gindi eryo zambi. Mwantegedde ti nno oli ffe abatonde okutegeera, naye ate waliwo oli yakuwadde n'obusobozi akugezese n'akuwa ensimbi alabe oba onaagendayo n'ogenda. Amma Allah astaghfirullah, najja n'asalayo raka zebbiri, afuna wuzo n'asalayo raka bbiri. Ayi Allah nsaasira ntaasa nsonyiwa. Eyagudde mu bwenzi naye bw'atyo. Buli zambi lyokola ng'okimanyi zambi, oba okimanyi ogenda kukola ki? Istighfar ne tauba. Allah sigenda kuddira. Era nga buli wobeera n'ojjukira ezambi, nakola ezambi eryo, Allah nsaasira, Allah nsonyiwa. Noweenenya siriddira. Waliwo omuntu nga yakola ezambi nga muvubuka n'atuuka okuwasa n'afuna omukyala owokubiri, naye nga liri ezambi lye yakola ery'obwenzi alijjukira, nga buli lwalijjukira kale singa nali nawasa. Allah nsaasira. Kwa buli lwalijjukira osaba kisonyiwo. Laba Allah bw'akutta nga okyalina kiri nakola ezambi, olaba nno okusonyiyibwa okwo. Naye ono Allahu akbar yabeera muki? Mwezo owal-Fatiha naye n'asoma ki? Kwaya mu al-Fatiha. Abeera nga swahaba kasumba. Era ebimu ku bizibu bye tulina ensangi zino olagamba amina, 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 amina Allah. Waliwo omuyimbi mulala nawulira bagamba alhamdulillah, bakiteeka mu luyimba aki? Nosanga omusiraamu akooka n'agamba nze nnyimba bya ddiini, gwe towuliddemu akagambo subhanallah. Mu luyimba subhana ki?
yena alowooza nti nali ku ddiini era alabira ddala nga akoze ibaada ennene. Ibaada ki ennene, ntendereza Allah. Gwe towulidde kagambo subhanallah, towulidde kigambo abayimbi ba Uganda begatta abagamba nti nno basiraamu bonna ne bakola oluyimba olw'abayimbi abaki abasiraamu e Uganda. Nolina omusanga basiraamu bannaffe be baluyimba. Talowooza kukola istighfaaru wadde tawuba. Lwaki? Yakimanyi mbu nno eyo ki eyo ibaada. Wakawo nako kabenje kali mu kubeera nga tugunjawo mu ddiini. Nabwe kitabo ebitiibwa abasahaba batukubiriza nnyo ne batukuutira abaddu ba Allah nagamba abange ittabi'u mugoberere wala tabtadi'u, temugunjawo temuzuula, mugoberere bugoberezi. Tugoberera ki? Tugoberera ki basiraamu wangi? Tukomaawo tugoberera ani? Sallallahu alaihi wasallam. Batugambye basahaba bonna nti no mugoberere wabula temugunjawo temuzuulawo temwezuulirawo. Gwe lwaki weezuulirawo? Nga bwe ndi mu kubyogera we tubyogera ne bagamba tubavuma. Kati neweebuuza mu byonna byoyogedde kigambo ki ekivuma? Era lwaki banyiiga? Nze okuŋŋamba nti nno oli musalafu oli mutabuliki sina kyenvaako. Okunzikakkanya olw'ekirevu nagamba mulina ebirevu mantama wenna olinga mbuzi nnume, kikunyiza musiraamu? Obupale bwonna ne mubusitula simanyi mwambala bwa layisi bwange awo we mbwagalira ate nno nze nsanyuka busanyusi. Akapale akavumye masha Allah. Akusanga n'omuswaki sunna weba yakulema gira katovuma towebuula tokakkanya. Zamantama n'emiti gyammwe buli saa miti. Ekyo kyenkusinga kyakulema buki bulemi. Kati boka batuvume. Sheikh Salim Bosalumu yayogerako ku w'ekirevu. Sajja omu yayagala omujerega sanga omwana akaba era kimanyi naawe oba oyitaayita waawo owa Rishadi ngaliwo akaana kakabaka bebi myaka 2 myaka 3 saka w'ekirevu jangu omulye ab'ekirevu tulya baki? Tulya baana. Anti tarubiya y'abaana nfu. Tetwategera tarubiyat aulad fil Islam, nkuza y'abaana mu buki mu Busiraamu. Era nagamba jangu omulye omwana walaba w'ekirevu nakola ki? Nasirika. Kalata abaana abakozi ba sunna balekako ebirevu batera okubeera n'okwagala okwo okungi eri abaana abatonga bwe yali enkola y'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kansula akaana kakaaba kana kalaba ow'ekirevu ate jjukira bagamba ow'ekirevu jangu omulye ne kaddukirawo oli asalako ekirevu. Sijja musobola ne kamugwa mu kifuba ne kasirika. Olaba mukusika ebirevu kati mulya n'abaana ono amwana akutidde. Siraamu n'asanyuka muli yamuddamu akagamba ako ate ne kamuluma okusinga oli nga bannabid'a tubagamba nti eyo bid'a ne kibaluma nnyo. Abasala kuki abakendeeza empale zaffe kuba oli yamugamba omwana oyo okuŋŋaana naddukira gy'oli alabye maama we n'asirika teyamuzzaako mukono. Kyamuluma nnyo. Omwana alabye maama we kyogamba nze ndi mukyala nze ndi mukazi nze anti ate olina kirevu okisalako kati akuyite ki? Nasala Allah salama wal afiya. Nabwe ekyo baddu ba Allah nga tuguŋŋuzika ebigambo byaffe. Akabenje ka bid'a kabi nnyo obubadde bubenje. Twagambye ku mulembe gw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam emyaka 10 egyasooka ng'akyali mulamu tetwali na bid'a kulwokubanga omunene yali waali kabwejumbiranga waali. Emyaka egyaddako omwaka gwa Abubakari naye yali mukambwe. Kyova olaba mu hadithi za Abubakari wandiba nga towuliranga kozi wera mmeka okujjako abasomye nnyo ab'ebitabo wamma wakawulirayo mmeka. Asusse 2 wanika ku mukono tulabe ng'omanyiyo nga 2 nakasanga yezo. Sheikh yatugamba oba ziri 9 oba ziri 5 ziri 10 ziri 6 nze nakasangayo mmeka nazo nazewunya. Abubakari yayogedde kanjetegereze nga hadithi y'okutendereza Allah. Abubakari yagamba nti omuti gwonna tegwandisaliddwa oba ente yonna teyandisaliddwa okujjako ng'ekendezezza just kukendeeza kutendereza Allah eyo nga bagisala nga tugirya. Naye kati ffe
n'okugegenya tetuliimu. Naye ng'omuti olaba bagusaza oba gukaze ng'otegera gwakendeza mu bukendeza kutenderezani ya hadithi ya Abubakari radiyallahu anhu. Ku mulembe gwe bid'a tezaaliwo ne tufuna kabwejumbira Umaru. Abasajja betulina okwegomba, betulina okusomako baddu ba Allah. Buli wamuwulira radiyallahu anhu. Ku mulembe gwe bannabid'a abalabikako yali lumu mu masigidi ne bamugamba owaayo mukulembeze wa umma kiki nga muze mudduka. Waliwo abasajja betusanze nga bali mu saako basoma dduwa ki gye basoma eyo ey'okwekuŋŋaanya yabafu. Waliwo omufu eyafa kati bali mumusomera dduwa. Umaru bwe yagendayo yatandikira ku mukulu wa ttwalo okuba emiggo. Hikima yaabwe yali abakuba biki? Kubwa miggo. Yabakuba ng'atandikira ku mukulu wa ttwale. Kati waba kuba omukulu mwabasigadde munaddamu bikola, temusobola kuddamu bikola. Era Umaru omukulu wa ttwale yennyini gwe yatandikirako. Olwo n'ekibinja ky'abasiraamu ekirala ku mulembe ogwo gwennyini mwezi gwali gwa Rajabu ne bagamba kati ffe tulina okusiba mwezi gwa Rajabu. Bagenda siba mwezi gwaki? Naye nabbi yasibako ku mwezi gwa Rajabu guno teyagusiiba. Umaru n'agamba mugambye eki? Temubisiibayo. Eyo ibaada tugenda funa mpeera tetukikola okujjako olwakwagala empeera. N'ayingira mu nju yafuluma na kibooko n'abakuba mugenda bisiba. Tusonyiwe mukama waffe ssebo tetujja bikola. Olwo omusajja yagamba nti no Qur'ani kitonde bid'a oyo Qur'ani kitonde si bigambo bya Allah. Miggo yakuba bukumi genda. Kati n'olwaliro singa tulina obuyinza obwo bannabid'a twalitandikidde ku bakulu b'amatwale ate basinga obibeeramu. N'okuba omukulu w'ettwale nga genda tujja kufuna omukulu w'ettwale omulala genda. Lwaki? Abuza abaki? Abantu. Omukulu w'ettwale akusangana baana mmwe mwatutama simanyi muli bakambwe twali mu kuziika ne twogera ku mazima abasiraamu okuziika ibaada lwaki muwa bannabyabufuzi. Omukulu w'ettwale n'atugamba siraamu omwe n'atugamba nti era bakulu ba busiraamu mu Supreme n'atugamba mumanyi kati muli bakambwe mwabalemesa n'abasiraamu okuziika mwabalemesa. Ffe aboogera ku ibaada ne sunna ate ffe abakola ebintu ebyo mwatu ate ku mulembe gwa Uthmani ne beeyongera bwe twafunira abakhawariji. Bwe twafunira baki? Bakhawariji. Uthmani radiyallahu anhu ne bamutta n'okumutta. Naye nga nno bamulanga ki? Jjukira oli bwe twadde tutandikayo twalabye bandi be tujjako. We batabeera abo eyo si ibaada. Okujjako ate ijtihadi. Abamanyi kye beegattako bonna amanyi beegatta ne bagamba kituufu. Beegatta ne bagamba omuzindaalo tegulina buzibu tukozese. Kati ate oli n'agamba oyo bid'a. N'omuzindaalo nagwo ibaada. Tegera ya bannabid'a nga yeewuunyisa. Tusaba Allah atuwonye bannabid'a ne bid'a zaabwe. Baamutta kulwokubanga yakola munyenye eyo ne tuteeka ku buki omunaala ku muzikiti twawukane ku batali baki basiraamu. Okutunga Qur'ani nebeera mu kitabo nebeera ng'eri ebyo bye byamussa n'obukadde ssebo mbu yali akaddiye. Naye waliwo bakyeyamaani nga yajja 1986 ku bukulembeze paka kati ng'akyali ki? Era ku mirembe gy'abakhawariji singa be bafuga singa bakyeyamaani baamugjawo dda ng'okolawo ki? Abo bakhawariji hatta n'abamanyi batugamba si basiraamu. Ne tufuna bamurujaa wali bawuliddeko nakyo kibinja kiri awo kya bannabid'a nnyo kungu. Awo wennyini ku mulembe gwali gwa Ali ne tufuna abasuufi. Abasuufi be bavaamu abakubi b'ebitabo nga abasuufi bajja mu kyasa kya 2000 mu kyasa kya 200 kulwokubanga okuva ku mwaka gwa 15 paka ku 200 awo waliwo bamurujaa waliwo bakhawariji bo baali awo nga batambulira awo. Kati ku mulembe gwa Ali radiyallahu anhu tuyingidde omulembe gw'ebibiri mu mulembe gwa Ali awo ne tulaba abasuufi ne bajja mulembe gw'ebibiri ne bitabuka ne tufuna abasajja abanene bannabid'a
bakungu olwaleero kati si tubaite bamufuti b'abannabbidaa era babeera n'amannya gaabwe ge beetuuma agakanga. Sanga omusiraamu ng'alina bbidaa gyakola naye nga ye mukulembeze ne bamuwa erinnya neriri kukanga nga linnya ki eryo lyennyini ly'omanyi bannabbidaa ge beeyita ago. Sanga omusiraamu ne bamuwa ekitendo nina erinnya nkyalinoonyerezaako mawulaano balitegeeza ki naye nakyo kitendo tayito bagiwa omuntu alireko eddaala lyakoze ki lyatuuseeko era nga gwoba tonnatuukayo. Bano Uganda ffe buli omu avaayo sheekh Kabir naye eri ustaazu abo bakitegeera batya okubeera ustaazu ssebo eri olina kuba kati nga gwasembayo mu bitabo era nejinyanoza watu tulina ustaazu babiri oba omu tali omu ali wansi eyo ngodde e Kampala awo kati abasigadde mwenna mugoberera oyo temukola ki. Kale bo basetinga ekintu kyabwe nno nga kirungi nnyo. Waliwo omunabbida ayitibwa Wasil ibn Ata awe bannabbida abasookera ddala kuba ab'amaanyi nga tebogerekebwako. Waliwo omunabbida ayitibwa Jaab ono y'omu ku bannabbida abaagamba nti no Qur'ani kitonde era ono baamutemako butemi mutwe. Omukulembeze w'eddiini Busiraamu n'agamba agambye ki n'amugamba Umar n'amugamba kikyuse Jaab kyusa ekigambo kyoyogedde ngamba Qur'ani nkugambye kiki tabiriwamu kola bukozi bwati omutone nkola ki nagugenda twagala lugezigezi mu ddiini. Sufyan al-Jahmi n'abalala baali bangi nnyo naye kati ate abo betukonyeeko be baasinga okubeera nga baatiikirira mu mirembe egyo era n'obusuufi awo nnyini gye bwasibuka. Abasuufi ebimu ku mize gye bakola abasuufi abo bannabbidaa nnyo era abamanyi batugamba si basiraamu. Omusuufi asinza entaana okwesinza ekitali Allah buba bukafiiri oba ovudde mu buki kuba tuba tugenze mu usuru ridda emisingi egizimbibwako omuntu okuva mu busiraamu mulimu al-fi'l ebikolwa kikolwa kyonna ekijja omuntu mu busiraamu okwesinza ekitali Allah kyonna okusalira ekitali Allah bikujja mu buki. Kati abasuufi bo beesinza entaana era omuntu waba n'aba tannaziikibwa bayimirira mu ntaana Allahu akbar Allahu akbar ne baziina muki ne bajja nga bayimba la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kati kanyimbe namwe munyambeko tulabe batu nasallallahu salama wala abasuufi bo we batyo. Omusuufi akulemberamu abeera omukulembeze atandikira ddala nti bulijjo bye tukola byabasuufi kuba bangi nkimanyi tubikola ate nno mwanatu okubijja mu munabbidi omugamba nti nekyo si kituufu kulwana naye kuluma mannyo n'amajigo nago olumira ddala ne bakuvuma ne bakugoba n'okugoba wekiba kyetagisa kugoba mu kika mitinga ekika neetuula. Mwaka oguwedde nafiirwako jjajja wange ddiini twajingira buyingizi saidi ya kitange mwana aganya okuziika jjajjaawe olina omunaaza mumaso sijja olina omuteekako ettaka mitinga ekika neetuula mwana mulabye mu mutabuliiki kati omanyi bo buli ali kusuna bamuyita muki mutabuliiki mulabye mutabuliiki era bakitaffe abamu ne bagamba tetukyayagala tumugobe mu kika fulwe ekika n'agamba ekyo tekigobya muntu muki kawanza nabagamba tugatta ebitugatta ng'abatonde ne twawula ebitukola ki lwaki lakum dinikum waliya dini. Balina eddiini eyabwe naffe tulina ki tulina eddiini eyaffe tugamba ali ogu kati ate ezabwe zigamba azaala azaalibwa ate yaffe ga lam yalid walam yulad kuba nabo bali Allah akbar abasuufi balinga batali baki kuba nabo bwe bagendayo abatali basiraamu ku ntaana bayimbirayo ennyimba era omufu kumuteeka mu ntaana bamuteesaayo emiguwa nga bayimba n'abasuufi nabo babeerawo nga bakola ki bamutwala bayimba bakutte keesi yaabwe. Kati n'abasuufi ekifo ky'okukwata keesi bakwata jeneza bakwata jeneza okulaga ekifaananyi nti nno baki
basiramu ne bagenda mu jeneza bayimba wabatuukayo ne balinakira ne bazina bamala okwazina ne batandika omumusaayo mpola mpola bisimillahi wa ala millati rasulullah milla kyeyo gye muliko eyimba webamala ne bamuteekako ettaka ne batandika okuyirira amazzi ku ntaana n'ebigambo byabwe ebiwoomerevu oli wabiwulira ayinza ogamba eno yenzika gyenjagala batobereza entaana gyonna abalala bagikuba n'emiggo abalala ne bazirinyirira ne zisaanawo entaana nesaanaga kyekisaana ekyo ne batandika okugamba we bakubuuza nti nani mulezi ogamba ye Allah ne bakubuuza ani imaamu ogamba Qur'ani omubaka wo yaani bagambe nabbi muddu wa Allah kiki oli agenze mu bizibu bibye obulamu obwamu abuvuddemu agenze tagenda kukomawo tagenda kudda linda bulinzi nawe lwolituukayo tulabe bwona akomawo tumaliza n'ekigambo kya Imam Anas ibn Malik nzalo ya Madina omu ku ba imam munyenyeze za umma n'agamba as-sunnatu safina as-sunna safinatu Nuhu sunna zino ze tukola lyato lya nabbi Nuhu oba Nuwa ng'abamu bwe bamuyita man raqaba yenna aneekwata ku sunna eyo yenna aneekwata ku lyato lya Nuwa yenna aneebagajjala eryato lya Nuwa yenna anaalinnya eryato lya Nuhu wallahi wakuwona na buli yenna anaagaana agenda kolaki mutabani wa nabbi Nuhu n'ekibinja kyonna ekyagaana omugoberera kyagaana okulinnya eryato ne kizikirira na buli yenna anaagaana okukolerera ku sunna agenda kolaki wallahi agenda zikirira anti ogenda kukola bubuze ate nga obubuze bukutwala wa mugeyeena tuli fenna basiraamu ekigambo kyaffe kigamba tukole eddiini nga bwe yakka yajjula ati yajjula kyaggwa niba nabbidaa abakubeerawo ku mulembe gwa Umaru singa twabawonako kuba kati singa abakulu b'amatwala abasinga obungi singa bonna baafa ejjako bujimiki mitwe naawe ali wano ng'obibadde okyabikola tomanya saba Allah atusaasire atuwonye ebintu ng'ebyo saba Allah atuwe okutegeera eddiini busiraamu n'ogikolerako kuba tubiwulira kituufu baseeka basomesezza omulimu gukoleddwa almimbali tutte ebbanga ng'ereeta abasomesa wano ne basoma hadithi ne bazitusomera naye ate bidaa amala n'atukwatirayo kiki badde Allah tugonde kuba saa yonna tugenda Allah atutwala kituufu Allah atutwala ku myaka emito myaka 35 awo 25 23 kuba kati saizi yono bagendera ddala era kyemanya ina mikwano gye nga nagyo gyakola ki nange kennyini tulina be twakaziike mabegaawo be nasoma nabo ekyomusanvu waliwo be twasoma nabo siniya 4 be twali nabo waggulu ne mumuziikira ddala twali tusoma baane bafa kati olaba oyo gwoli naye musaizi yemu agenda ng'otegeera oyinza okuba gwaddako tuli fenna basiraamu nabo ekyo tutereeze tukole emirimu Allah ayagala mirimu mirungi tayagala mirimu mingi si bungi bwa mirimu ayagala miki mirungi egiri ku nkola kati gwe newe munajja ne muyimba subhanallah nga ku mulembe yali sahaba Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman bamuyita mugamba jangu olabe bano batudde bakozessaako kabbiru mi'a mugambe subhanallah mugambe alhamdulillah mugambe astaghfirullah mirundi 10 bali mukassaako bakola era bagamba ekitutuusizza wano tutuddewo lwakwagala bulungi tolina kalungi kogenda funa nga nabbi teyakasomesa okujjako ekibi nabbi yali akimanyi nti tusobola okusala eswala omukaaga natugamba musale mmeka natugamba suna zammwe 10 mmeka muzisobola naye osanga omusiraamu naziyuwa tabalabangako Allahu akbar amala eno akwata eno ava wano naddawali musiraamu kiki nagamba njagala eraaka 20 mu mmeka kabla salatu al-isha kumagala yutaka ku isha ayagala wa 20 mu mmeka kati gwe muzanyizi era ebimu ku bibatula bakofe tetulina imaani bo balina imaani
tusaba Allah atusasire mukize ebigambo byaffe inshallah biberenga bikoma okulofunda lw'obudde biidhini taala tunaba tufunye omukisa omulala tujja kujja tweyongereyo tulabe obulungi bw'okukolera ku sunna tulabye ku bid'a kati tujja kulaba obulungi bwaki bwa sunna biidhini taala tusaba Allah tabaraka wa taala ateekemu abo abantu abakozi ba sunna tulinye ku lyato okulinnya eryato noowona si kyangu muddu wa Allah baddu ba Allah aqida kintu kikulu byonna kabituleme ebimu bitukalubiriza of course sunnatu duha bigaana Quran okera ku macha n'obusibya n'obuzibya n'ogamba nja kusoma ekiro ogenda okukomawo ng'okoye Quran neegaana naye aqida mugireke ebeere nywevu yenna alifanga aqida weeri wadde nga badde mukozi w'amazambi bajja kukookyayo emyaka gyo nga 8 emyaka gyo nga emeka oba obyesobolera kati oba tobisobola kola mirimu mirungi si bungi bwagyo nga mikyamu myaka gyo ng'egyo gye twogeddeko bakugyeyo bakunaazeeko wali bakuteeke mu jjana wansi waayo jannatu tajrin tahti min anharu khalidina fiha waliyo emigga oyagala kunywa ki mubisi sena busenyi mata juice soda kigoyagala byonna tujja bisangayo ebbanga etumala nga twali kwa akida entuufu bali woligaana inna alladhina kafaru wal mushrikuna fi nari jahannam Allah agenda basasula mu jahannam ate nabo khalidina fiha babeereyo era mukaseera kali rubama yadu alladhina kafaru law kanu muslimun ate kale singa twali basiraamu twandibadde basiraamu naye byagaana law kunna nasma'u aw naqil ajagamba kale singa twategeera tubirowoozaako singa kati tetubadde ashabu sahir twandibadde mwiro gobaita sahir lwaki olinda akaseera kwejjusa mudu Allah tolinda akaseera kakwejjusa saba Allah ateekemu abo abatagenda kwejjusa wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh